Uganda lyerimu ku mawanga agasinga okubeeramu obubenje, naye ng'obubenje obusinga buva ku bavuzi b'ebidduka abatagoberera amateeka ga ku nguudo. Kino kiwayiriza gavumenti ng'eyita minisitule evunaanyizibwa ku by'entambula n'emirimu okuleeta amateeka amaggya okulwanyisa obubenje. Okusinziira ku muwandiisi w'ekitongole ekiwa ebidduka olukusa olutambula ku nguudo ekya Transport Licensing Board, Katushabe Winston agamba nti amateeka agasinga gabadde tegakyakola bulungi olw'okuba manafu. Lino lijja kubeera mu nkola mu mid-May kubanga tumaze okwogera ne Uganda Revenue Authority be bakakeesa mu guno mu kunganya ssente za gavumenti. So tusuubira nti the complaint and charge form police book 36 ejja kubeera ready kati police etandike okukozesa gundo eyo ku teeka lino erya express penalty scheme. Mu kiseera kino abagoba b'ebidduka byonna ebitambuza abantu omuli taxi, bodaboda wamu ne baasi bateekwa okuba nga balina ebbaluwa ezibakkiriza okusaabaza abantu nga balina n'akabonero okuva ku minisitule ate nga bagenda kuba nga bakeberebwanga obulamu buli mwaka. Tujja kutandika kino tujja kukikola mu phases kati twatandise ne buses tubagiko ebisaanirizo byabwe tubiwa police ejja kukola background check balina okunoonyereza ko last stage nga tubana bakutiriza forms zaffe balina okutwala abantu bano ku Interpol. Ebyo ngo bitadde ku bbali, poliisi egenda kutandika okuwandiika abagoba bodaboda wano mu ggwanga okulaba abo abalina ebisaanyizo wamu n'ebifo we bakolera. Akulira entambula y'ebidduka mu ggwanga Dr. Steven Kasima ategeezezza bwe bagenda n'okubagezesa balabe abo abasobola nga kino bakikoze okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka. Tugenda kusindika ba inspector baffe baba testing tubayambe tubatwale mu first technologies bafune permit nga balyoke batambuze mu gya bodaboda bulungi mu kibuga. Amateeka gano gagenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa May era nga n'agatyoboola gagenda kumukolako. Besti Namawejje, WBS TV, Kampala.